Ekulero omuntu wa bulijjo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yenzo omukugulu kunu okubabuzaako nate amakya g'olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebale okuleka nti mutuliriza The Inside Story ku ssaawa zino ennya kuyisira dakiika 7 tugenda okutambuza paka ssaawa zigenda kubeera 6 nga tukubuulira olutalo nga bwe lutambula tetulina kirala kya kubuulira akadde kano kyonna okuggyako olutalo updates ennene zetugenda maaso n'okuba nti twetegereza naye nga mu byonna tutambula ne bannaffe aba MTN yateeka mu ssente n'ofuna byonna byogenda mu maaso n'okuba nti munnaffe nate owulira kaakati ekibuga ekiggwanga ekikulu Kampala wetusinze okuba ntukuweereza obudde si bulungi yadde akakuba katonyerera mpola mpola kale nabamaze okuba nti mutuuka ku mirimu mwebale nnyo abatuliza nga musinzira mu kyondo ekya Buwarabu nga mutaddeko PAL musobole okulabika nti mutegeera embeera nga bweri side eyo mwebale nnyo mwebale ddala mwebale ddala okuba nti mutuliriza njagadde nno nsooke nnoonye wano ku Munnayuganda okuva oko wali mu kibuga ekiyitibwa Dubai okwongera okuleka nti batusiigira ekifaananyi nga bwe kiri tutegedde nti waliwo constant bombardment e Doha e Dubai e Saudi Arabia embassy ya America ekubiddwa America leeta abasirikale abalala ngenda kubuulira ku kibayita mosaic defense ya Iran nti ekyabakuumidde mu geemu n'okutuusa olunaku olwaleero newankubadde nga Supreme Leader Ayatollah Said Hussein Al Khamenei yagenze maaso n'okuba nti yattiddwa kakati Abayiraani tutegedde nti mu byonna bye mugenda maaso n'okuba nti mulengera ballistic ezikufumukanga enkuba drones ez'omutawana zibasindika ekibuuzo kiri nti bayinza kikola batya nga commander in chief yafudde taliiwo kakati tukitegedde wakati mu kunoonyereza Abayiraani balina kye bayita decentralized mosaic defense kakati yibaliko mosaic defense mu Iraani ali ku kye bayita mosaic defense Abayiraani bali ku decentralized mosaic defense ngenda kubuulira nate ebiriwo otegeere lwaki era bagiyimiriddeko batya akadde kano kennyini naye nga twongera okuba nti tubeebazaako mwenna abataddeko katunyonnyo kasooke twejjukanye wano oluvannyuma ate tusimbule bwe bwali bwe buti mu Inside Story bwe bwali bwe buti mu The Inside Story okusooka ziri ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa 3 omwaka 2026 olwali olunaku lwa 62 olw'omwaka gwina ennaku ziizo ennaku zisigadde 3 zokka omwaka gujja kuba guggwako ne tujjukira ennaku z'omwezi bwe zaali 3 omwezi gwali gwa 3 omwaka 2013 gy'emyaka mpuliza 13 myaka 13 egyamaze okuba ndigiyita olunaku olwaleero waliwo bbomu eyabwatukira munda mu kibuga ekiyitibwa Karachi eggwanga lya Pakistan okukakana nga abantu 48 bagenda maaso n'okuleka nti bafiirwa nate obulamu bwabwe ebiri babuukawo n'ebisago ebyamaanyi ddala bbomu ne bwatukira mu kitundu ekisinga okuwangaaliramu abashiya munda mu kibuga ekiyitibwa Karachi ggwanga lya Pakistan bwe bwali bwe buti mu Inside Story bwe lwali bwe luti mu Inside Story bitegedde bulungi nnyo tugenda okusimbula n'amawulire amayitirivu ennyo getugenda maaso n'okuba nti of course tulengera wano nawali naye katono nnyo mbadde njagadde tufune wano ku Munnayuganda tusigira ekifaananyi nga bwe kiri sofa wali munda mu kibuga ekiyitibwa Dubai kubanga ebintu si birungi kansooke nfune Munnayuganda ono tugenda kuba tweyongerayo halo Munnayuganda ogamba otya ssebo tuli bulungi oli ludda waawo Sawa zino ndi wano kata oli kata yesebo eki ekibaddewo nate mu kiro embeera ebadde etya kuva ejjo baba soose ne batukangamu awo ku makya ejjo ekiro kyo makya g'ejjo ne tusiiba nga tuli mu mbeera nnungi ne tuwungira nga tuli mu mbeera nnungi zaabadde ziwera ssaawa 7 n'ekitundu mu kiro ekikeseza leero esebo omusajja yasumuludde ng'alinga agamba nti wano waliwo kyayagalawo kyokka ayagala wano wokka ani asumuludde mu Iran ye yabadde asumuludde sebo kiro ku ssaawa 7
okuva ssaawa 7:30 mpaka ku ssaawa 9 mubadde temunneebaka twabadde twebase olwo nga tumanyi bugenda kukya bulungi. ese bwemugenza okuwulira twagenza owulira ebizimbe bikanga, ekizimbe kikankana, endabirwamu zikankana, netuddukayo ati nga otya okufiira munda ogamba wakiri kanfiire ebweru. Kati ne twambuka ku rooftoopu waggulu naye nga otunula wansi kampite waba wansi bwe mba ndi waggulu awali enkambi ya Amerika eye Hollywood nga esewo nga buli luvannyuma lwa sekendi 3:40 buli luvannyuma lwa sekendi za 3:40 wansi olaba wavayo ekikka ekipya luvannyuma lwa sekendi 3:40 mu beesi wennyini mu beesi mwennyini. Bwe bakomye awo ndowooza n'asooka abasiriwaliza awo okankitwalenga okusiriwaza n'asooka abasiriwaliza awo fokasi ne bagiteeka awo n'akuba mu kibuga bano awali amafuta. Kati enkambi weeri ekitundu ekyo bakiyitanga nga bonagamba nti 5FM erikold Kampala, ekitundu ekyo bakiyita Aluwakula bwe wali Hollywood eya beesi. Kati n'akuba ne mu beesi yennyini eya Kata yennyini nnyini nayo yagikubyemu beesi ya Kata kubanga ndowooza wadde esebo kuba ziriko distance naye era obeera waggulu ate ebeera ogiraba ate n'esayidi y'engulu oba eno eyagundi erikyemmanga n'erikyengulu. N'akuba n'eyakata ndowooza ejjo basibye basombye ebintu ebyasigalidde eri ku ya Amerika nga babiteeka mu yakata. Irani n'ategeera kati ne bakuba nga bakuba n'eyakata naye bagikubyeko katono. ejjo bedda basomba ebintu nga babijja mu beesi ya Amerika nga babiteeka mu yakata esebo nga babiyisa wano bulungi nga mubiraba wano kuba wetuli bwewadde nga babisika ku zikaaliya nga babisika ku bimotoka byonna ebinene ebisobola osikanga ebisinga olaba ebyayonoonese ebikyali ebiramu nga batwala byonna ng'obiraba esebo. Kati waliwo awo ezawededde essaawa 8 egyatandise okutulika oba gyabadde gye egisinga obukambwe gwatulise gumu ogwasookedde eddala ogwatugobye waggulu 8 gw'ekiro naye bwe gwatulise ekyatugobye waggulu ate tutawadde tuyimiridde kuba ku bizimbe bino bateekako tanka ez'amazzi zibeera waggulu ezisapulayinga ekizimbe kyonna. Kati bwe gwatulise weeguti egundi ne tanka ziriyo 11 tanka 7 nezaabika ez'amazzi era twadde tumanyi bakubye wetuli ez'amazzi tanka zino zibeera eza liita 1,000 tanka 7 nezaabika buli emu ebitundutundu nebigweri ate zivaamu awa kati amazzi ne gatandika okulukutanga gava ku rooftop gakirira wansi nga maanyi ga muzinga gwe bakubye mu beesi muzinga gwe bakubye mu beesi. Kaakati mwe muli seefu kubanga beesi mugiri kumpi okubeera seefu nti kale ekitugumya balwawo okutagetinga awali abantu olabeera nti ne baba bagulwanyisiza era baba bagulwanyisiza gubadde gugenda ku beesi oba nga gugenze ku kifo ekya gavumenti nga bakitegedde nti kino kigundi kya gavumenti eya Kata tugeze nga oil deportation ezo tebakuba wali bantu refinery ezo tebannakigeza okuggyako ngaera babanyiizizza bunyiiza naye obanga bagulwanyisiza ate ne gugwa ewali abantu naye gubafokasinga nnyo wali bantu guba gugenda wali beesi gugenda wali beesi oba amafuta okusinga naye ng'omusajja kyekituufu yakubye ani omuyirani yakubye. Kati bebyo bibaddewo ssaawa 8 za kiro bukedde butya essaawa bugenza kasita zaawe yakubye mpaka ku ssaawa 9 bwe zatuuse ku ssaawa 9 n'azikiza ne batuweereza message fenna ne batugamba buli simu erimu layini ne bweba teriiko layini notification ejja
bagamba tuddamu nogya esimu anagya esimu n'akwata bw'ati esimu ye bagenda mutulakinga bamukwata guba musango bakusiba omwaka gumu n'emyezi 6 kasita okwata vidiyo yonna nga kyolina okukwata bw'okikwata n'okisindika kisiimuulemu. Lwaki tebaagala mukwate butambi? Tebaagala tukwate okulaga nti bo baagala nti kyetutegeera tukijje kwa Lujazera oba ku mawulire gonna ku mikutu gya gavumenti. Tebaagala kyemulabye mukikwate oba muba mulabye ekituufu oba baagala batuuse ekitali kituufu. Besi bagikuba tebaagala tubuulira. Tebaagala kubuugira yadde nti neekubiddwako naye ng'ebintu bali mu bisombayo. Kubanga tagombadde sinnagala bawantu wonna nze nganze aganoonya. Bali mu bisombayo kuba ne poliisi balina poliisi ez'enjawulo waliwo gye bayita alfaaza poliisi kale ez'enjawulo nga bw'olaba units ez'enjawulo bwe bagenda ku bisomba zidda ku nguudo nosanga motoka epakinze ku bizimbe zipakinze ku bizimbe emotoka ziri ezigenda somba ebintu we ziyita eza poliisi ne zijja ne zipakinga eno ku bizimbe gye muli okwetooloola nga bwe nga tebaagala tebalabayo omuntu yenna akwata katambi nga ne drone ziyitawo mu bbanga ne drone zimwe ziri mu bbanga era bagamba muve ku rooftop abali ku rooftop musoke muveeyo basindikabo alamu nolowooza nti waliwo ekijja naye nga bagenda yisaawo bingi. Tweyanziza ssebo tujja kuddira tuwe update endala naye katusubire nti goli safe abasajja tebakwata. Wendi ndi safe kati kuba ndi mu kizimbe munda. Anti okoze olugambo nti besa abasajja bagisesebudde ekiro. Ate banakijjako batya. Kale weebale muganda waffe tujja kuddira. Kale sebo katusabe. Kale. Pale FM ekkolera omuntu wa bulijjo oyo Munnayuganda awangalya kumpi ne base eyeggwanga ettibwa lya America gye bayita Ali Udaid munda mu ggwanga ettibwa lya Qatar yatugambye nti mu kire kikeso lunaku olwaleero wabaddewo emizinga egy'amaanyi ddala egigenze maaso noke kandi gikubiddwa ku base esonga olunaku olwise nti abasajja bayitibwa B'America bwe batyo babadde bagenda maaso n'okusomba ebintu mu base babitwala mu nkambi eyeggwanga eriyitibwa erya Qatar. Kati ago gawulidde ataddeko ekkulera omuntu wa bulijjo ngenda ku updates nga bwe zitambula nga bwe kiri nga bwe tugalengera akadde kano kennyini kubanga mayitirivu ekyenkaniddeawo tujja gezaako okufuna bannayyu abalala abali mawanga amalala oyo mbadde nsoose kulowooza nti we Dubai kumba abadde we Doha kakati tujja kugezaako n'okuloonya kubali e Dubai ate batubuulire embeera eri etya kubanga e Dubai awo Irani agamba nti aleka abasirikale aba America abawerako abattiddwa naye tetunnaba amawulire ago tegannaba kulabika nti gafuluma ate n'ekirala njagadde otegere nti amawulire nga bwe gatambula mu lutalo bingi by'otagenda kumanya nga biri e Iran bingi by'otagenda kumanya nga biri ampuliriza amawanga Iran gyakuba bingi by'otagenda kumanya ne munda mu ggwanga lya Iran kubanga intaneti bagenze Damas n'okuba nti oboolyawo abagijjeeko kakati era kizibu okumanya ebigenda mu maaso munda mu ggwanga eritibwa nate erya Iran. Kati tugezaako okulabika tukunoonyeza mpolampola emikulu gino egiri main tegibireeta byonna ng'emazima tebabireeta byonna. Kale nno amawulire nga bwe tugenda maaso nokeka nti tugafuna tutandise Iran amajja agayitibwa IRGC mbagambye nti ngenda bannyonnyola olunaku olwaleero mbabuulire kibayita decentralized mosaic defense. Omuyirani gyali omuyirani ali ku kyebayita decentralized mosaic defense bamaze okuba nti bajja activatinga Ayatollah Said Ali Khamenei bwe bamuse ne bacommanders abalala amajje ga IRGC ne ga activatinga kyebayita mosaic defense kakati yeetaasa omuyirani bagamba tugenda kwetaasa na mosaic defense ngenda jjo kunyonyola ogitegeere wabula okusooka amajje g'eggwangira Iran IRGC bwega tugategeeza nti gamaze okulabika nti gasaanyizaawo komandi
building main command building eya US Air Base esangibwa munda mu ggwanga etibwa era Bahrain bagamba nti beyambisiza drone kosa emizinga bagikubya amakya gonna ku lwalero Air Base si Naval Base babadde basose kuba Naval Base gye bakubye emirundi egiwula era gye bayita NSA kakati batugambye nti Air Base egenze maaso n'okalika nti ekubiddwa wano e Bahrain. Iran egamba nti ekozeseza drone zibadde 20 kosa emizinga ekika kya ballistic gibadde ampuliriza 32 era nga base ne badde eyitibwa Sheikh Issa Base Air Base America oluusi bagiyita Sheikh Issa Base Bahrain. Abasajja batugambye IRGC the Islamic Revolutionary Guards Corps bagambye nti bagikubye. Iran amajege gamu gakyagenda maaso n'okuleka nti geewaana nga bwegawaga. Abairani bategeezezza ne bagamba nti kasookedde ng'olutalo lutandika bakakuba targets ebifo 500. Iran nti bakakuba ebifo 500 mu Isirayiri ne mu base za America across Middle East bakatagetinga enfo eziwera ddala 500 so far. Ngabo bigenda maaso n'okuleka nti bitambula bwe tugafuna. Tutegedde olunaku olwaleero okusinza ku security chief bamuyita Ali Larijani nabagambye nti ono yali in charge kakati alinga commander in chief newankubadde waliwo akakiiko k'abantu basatu okuli president okuli cleric okuli saabalamuzi akateekeddwa okulabika nti eggwanga kalitwala mu maaso wabula byonna ebitambula. Nagambye nti biri wansi wa musajja mukulu gwe bayita Ali Larijani. Tutegedde nti Assembly of Experts olunaku ampuliriza munaku ntono nnyo balabika nga bagenda kuba batubuulira Supreme Leader bagambye nti Assembly of Experts bagenda kuba batubuulira next leader. Kyokka batugambye nti bwe bagenda okulonda bagenda kusinziira on religious criteria without regard to individual preferences or political factions. Babagambye omwogezi owa Assembly of Experts batugambye essaawa yonna bagenda kuba balangirira Ayatollah omujja agenda okudda mu bigere ebya Ayatollah Said Ali Khamenei kakati omugenzi n'enkutwala Saudi Arabia. Ekitebe ky'eggwanga lya America ampuliriza gano masu ekitebe ky'eggwanga lya America ekisangibwa mu kibuga Riyadh embassy ekubiddwa. Embassy ya America ekubiddwa obunyonyi ekika kya drone mubiri. Saudi Arabia bafulumiza amawulire ne bagamba nti bakoze interception ku drone 2. Kyokka mpuliriza newankubadde nga kiri kityo Saudi bwetu bwetegeezezza wabula ekikka ekyamaanyi kirabiddwako nga kituntumuka okuva ku embassy eya Saudi Arabia. Omukulembeze wa America Donald Trump bw'atyo agategeddeko amawulire gano nti embassy yaabwe ekubiddwa wali munda mu ggwanga etibwa lya Saudi wabula tetunnaba kutegeera biki ebifiiriddwa oba abantu bameka bafudde. America ena beefiiriddwa ku embassy e Riyadh mu Saudi oba nedda. Wabula Trump ategeezezza n'agamba nti abakikoze mugenda kutulaba. Abalumbye embassy yaffe Saudi Arabia mugenda kuba mutulaba. Bw'atyo asinzidde ku mukutu gwe omukwanira wala n'ategeeza nti tukitegedde nti embassy ekubiddwa wabula alabudde nti bonna abakikoze America egenda kubayigga bagenda kusasula omuwendo munene. Amawulire bwegato begatambula tewali nnyo details ezivaayo sofa okujjako Saudi tugamba nti bakoze interception 2 ku drone 2 waggulu w'ekibuga ekiyitibwa Riyadh wabula ate oluvannyuma mule ne gategeeza nti embassy ekubiddwa era ekikka ekyamaanyi ne kigenda maaso n'okulaga nti kirengeddwa. N'omukulembeze wa America Donald Trump naye mwennyini n'agenda maaso n'okuba nti akakasizza nti kituufu embassy egenze maaso n'okulabika nti nate ekubiddwa kaseera kano. Iran amagye gabwe tegannaba kulabika nti gakakasa nti gegakikoze kubanga bwe balumbye Bahrain bagambye nti balumbye era ne bagenda maaso n'okuba nti batukakasizza nti be bagenze maaso n'okuba nti bakikoze. Kakati America egamba nti eriko ennumba zeekoze munda mu ggwanga erya Iran era nga tutegedde nti headquarters za IRGC naddala intelligence wing yaabwe zigenze maaso n'okuba nti zisaanyiziddwawo mu bulumbaganyo obukoleddwa America ku ggwanga etibwa erya Iran. Amawulire amalala bwe tugafuna gategeeza nti eggwanga erya Spain ku lukalu olwa Bulaaya limaze okulabika nti liganye okusaba kwa America ebadde esaba abasajja abasipaana bagikkirize egende maaso n'okuba nti munnange oba oliawo ebawa base. Spain egambye nedda tetubiriimu. Abasipaana bamaze okulabika nti baganye bagambye nti mu America command post
Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC kosa Air Defense eziwerako ne missile launch sites eziwerako batugambye nti bazikubye okusinzira ku US Central Command ba CENTCOM bagamba nti eziwerako zigenze maaso n'okuba nti zikubiddwa. Kakati Kuwait erabukedde si birungi ngenda kwongera natege tugenda maaso n'okuba ntulengera okuva Kuwait wabula nkutegeza nti erabukedde si birungi yadde omulundi ogumu n'akatono we natuliriza ataddeko ekkula eri omuntu wa bulijjo. Tugenda kwongera natukubulira bye tulengera mu kaseera kano wali mu lutalo nga bwe tutambula enzo omukugu Pal FM tuli ne MTN. Aba Moody's Management Services nga bulijjo abagamba nti batuukire Grand Road akoyo kwekuba n'abapangisa n'ekizimba apartment bakeeri tufaayo bakwasa ekizimbe bakubanyiza ofune ssente mu budde ate nga zawamu ogenda basanga wali ebukoto ezimbe kibayita Kamule opposite Bukoto White Flats essimu ya 259 noti 5 97 bannafa bogenda kuba tubafuna bulungi ate nga tuyina aba Pure Herbs Clinic bali Kyebando bagamba nti abo bagenda kujjanjabisa eddagala nga lya butonde na mmere oyagala kulabika nti munnange obona prostate akuzimbyeko akayumba eddagala lya Prostate Herbs bali kuleetedde ku mitwalo 4.5 zokka ligenda kuyamba omwami ng'omugongo okulumba prostate yagaziwa tokyabitegera ebisenge byakaluba weekwata eddagala eryo doozi emu egenda kubekutereza ku mitwalo 4.5 zokka kati bagamba nti gw'omwami yakwesako enkula ekweza nyiikiriza genda omuvubuka bakuleetedde ka Alpha eddagala weeriri ligenda kuba likolako ku mitwalo 4.5 ka Alpha kajja kuzza engulu noti 752 9824 noti 752 9824 ofune bannafa aba Pure Herbs Clinic ne noti 767 8219 wali Kyebando we bali basobola okukolera delivery bakubire kakati eddagala balireete ku noti 752 9824 aba Ship with Us basabaze mali okuva ebweru w'eggwanga bagamba nti ennaku 17 beetuuse Mombasa okuva Mombasa paka Kampala ennaku 3 leeta container number obayagala kwegatta ne banno mu nkola etwa group gye bakuyambako okwereza ssente China ate nga bakuyinga kuba suppliers abatuufu wamuno okulamuza obutale bwe China bali ku noti 7 noti emu Nyamukage mu 69 noti 7 noti emu Nyamukage mu 69 SH Family Hardware ne bakuyita gwayagala okuzimba oyagala bizimbisibwa ebya plumbing sementi misumali tanka mitembo sengenge mataala batuukirira ba SH Family Hardware wali wakiso kukuberegena ku headquarters eza district ewakiso osobola okugula bona account n'otandika okuteekako ssente mpolampola otuukirize ekiruubirwa kye ekyokuzimba bali ku noti 7 noti 3 noti 7 noti 3 ogenda kuba ate bafuna bulungi ate nga ojja kukkiriza nkujjukize bannaffe abo aba Gotelcom bali wandege Gotelcom bagamba nti bagenda kuba bakuguza essimu ku kibanja mpola yes essimu ku kibanja mpola osasule buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi okola otya bagamba nti genda n'endaga muntu ogende ne passport yo oba osobola okukuba essimu bagireete wonna woli mu nkola eyitibwa delivery essimu bazikuleetedde nga za kibanja mpola ate nawe ayagala eza kashi weeziri nawe ayagala okusuubula balina essimu okuli note egi emitwalo 31 zoteekayo note 50 emitwalo 26 ezo Infinix Smart 10 Plus oteekayo 13 Smart 20 oteekayo 13 n'ekitundu ate Camon 50 Pro bagikuleetedde ku kibanja mpola kakati kweri genda n'emitwalo 35 ogifune Camon 50 emitwalo 32 Camon 40 Pro emitwalo 26 Camon 40 emitwalo 26 n'essimu endala weeziri ewandege okulirana Ecobank oba okulirana ebitaala we bali ku noti 752 759 aba Gotelcom bali ku noti 752 759 wali ewandege okulirana ebitaala noti 752 759 kazijene updates endala ez'olutalo MTN Voice Bundles ziri bei